bamutwala mu karuumu eri mujjako statement abasirikale mukaaga nga bali ku muntu ogwo bamujjako statement tuli awo tutudde ku reception abasumagira abambi basumagira olw'obukoowu tuli awo tutudde wayitawo ebbanga ttono nnyo obeddakiika ntono katono afaayo yekka n'agenda mu parking n'ajjayo yali simu ye yajja whatsappinga bw'ati nga yenna azimbye whatsappinga atuyitako mpola yalinga whatsappinga n'ayiddayo eri mu karuumu abasirikale gye bamugirako statement wayitawo eddakiika ntono nnyo ne bavaayo bonna kato n'abasirikale b'oku airport abo mukaaga abaali bamuggyako statement ne bajja bonna batusanga wano ku reception ne batugamba ebintu kati biwedde naye kye tulaba mugende muziike temusika muguwa temukaayana mukwatagane mugende muziike naye omulambo we guva wano gugenda ku Stemochale emulago ekyo kya Stemochale kwaki twalina ffe tulwanirira kukolebwa postmortem tumane ddala kiki Eva yafudde accident oba kakati ono omukyalo ono olubuto nga aleeta ekiteeso n'agamba baseba abasirikale tusaba kato atuwe keesi z'omugenzi ne passport y'omugenzi abituwere wano ku police kati kato ng'agamba keesi z'omugenzi zino luggage ze yajja nazo temugamba keesi y'omufu zino suitcase emigugu n'agamba nti emigugu gye ezo keesi ze ziri Kitebi ayogera ebyo byonna ayogera afuluma agende mu mmotoka nti tusimbule tukole ki tugende kati fene tulemerako ne tumugamba kale weziba keesi ziri Kitebi tuwe passport y'omugenzi passport yawo atandise okutamwa nti simanya ate passport siri wano eri ne tulemerako abasirikale ne bamugamba leeta passport ne yeekangabiriza n'agenda mu mmotoka ye n'ajjayo passport kati beri ebipapula bye mbagambye bye yali akutte ng'omulambo gutuuse ebyo ebipapula bye bwe tutuuka ku poliisi y'Entebbe ne babikolamu photocopy poliisi y'Entebbe neesigazaako ze ne bampa ebyo ebipapula kato bye yali nabyo kaŋŋambe nti bye byali original nga biwandiikiddwa ebyo ebipapula ebyo nze ngendo byetegereza ebipapula ebyo nganze nga mbikubamu ebituli ebipapula ebyo byali bya NASA nga tebikwatagana nga biri forgery paperwork oyo kato gwe yayina yali forgery okupikinga kwa rival ndabe keesi yo Jose nayo eriko kasiru ki kwa kubeerako buno busiru nti mwami Mutebi yajidde ku KLM oba yajidde ku Air Uganda oba ku Kechu kati nze nga wendaba omuntu ajidde ku KLM nengamba ono nalabika munene yavudde mu nsi z'abazungu kati nga keesi ya Eva oba ekyo ekibokisi ekyajjiramu bode ya Eva nga tekiriiko wali kiraga nti Eva ajidde mu nnyonyi oba ya Uganda Airlines oba ya Kechu nga tebiriiko okitegeera ng'ebyo byonna ebipapula bye bafotokopingawo ku poliisi y'Entebbe ng'ebipapula ebyo biri forgery era ebyo ebipapula mbiina biri forgery kato bye watuwa oyo paperwork ali forgery. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.